Wakati mu kweteekerateekera okulamaga kw'e Namugongo kw'omwaka guno 2026, essaza ly'e Kasese lye likulembeddemu enteekateeka z'omwaka guno, era wano ekitongole ky'ebyempuliziganya ekya MTN Uganda kiwagidde essaza lino n'obukadde bw'ensimbi 20 ziyambeko mu nteekateeka. Together we are unstoppable and Christ is alive in you and me. Ensimbi zino zijjidde mu kiseera ng'essaza ly'e Kasese lyetaaga ensimbi obuwumbi obusoba mu 4 okutegeka omukolo guno gubeere ogw'ekitiibwa. Kati bw'abadde awaayo ensimbi zino eri akakiiko akateesiteesi, Andrew tusuubira okuva mu kitongole kya MTN Kasese akakasizza nti baakwongera okukwasizaako enteekateeka y'essaza lino mu nteekateeka z'e Namugongo. As MTN, we believe that once we support the communities where we work in, it's the most important thing for us to live and operate in Uganda, that we work with the communities. As you already say, that together we are unstoppable. Tusuubira era ategeezezza nti bakwongera n'okuvujjirira enteekateeka zino nga bawa ebintu ebirala ng'amazzi, reflector jackets eri abalamazi, okunyweza ebyokwerinda byabwe nga batambula. And also we are going to support the pilgrims with jackets and drinking water to enable them move from Kasese up to Namugongo on 3rd June. Bw'abadde akwasibwa ensimbi zino, Ssaabasumba w'essaza lino Right Reverend Francis Andrew Kibira Kambale yeebazizza ekitongole kya MTN olw'okubadduukirira n'ensimbi zino ezigenda okubayamba mu nteekateeka. So much. We'd like to thank them for the monetary contribution of 20 million that they have offered to us to help us in the preparations of Namugongo. Ono era alaze obwetaavu obw'ensimbi endala ez'okuzimba lutikko nga beetaaga obuwumbi obusoba mu 7 okugimaliriza. I requested and I asked all Christians of Kasese not to see this as a burden, having cathedral construction and also preparing to animate celebration at Namugongo. It's not a burden, but these are two big blessings at the same time. Ssentebe w'olukiiko oluteesiteesi Father John Baptist Kule alambuludde kulamaga kw'Abakristo naddala abagenda okuva mu ggwanga lya DR Congo. Ebiro 17 bahika okoda siku ya Kasese nari aho tutungehe break eyebero bevere ebiro 19 now officially bwana eri ito flagging off abakindishenda omabisana nari buli muyimi drebosi obitwe mabiritsi ko luwendo olwerende namu. Wano essaza ly'e Kasese likuwudde abo bonna abalina obusobozi okubeegattako nga bawaayo kyonna kye basobola okuvujjirira enteekateeka eno basobole okutegeka omukolo ogw'ekitiibwa. Tugashatasha baterera neresaba buli muyima nde mwende mbere nerituwatica omubala ono twangashyatoka aritokawo ebiro 3 okwezi okwomukawo ku Kasoko. Sandra Nabaggala ne Robert Kule, BBS Terefayina, Ageesigika. And Christ is alive in you and me.